Spokesperson w'amagye omukulu Andrew Felix Kulaigye olunaku olwaleero avuddeyo bw'atyo n'alangirira nga His Excellency Agwenyi Ssentamu Robert Bobi bali mu nteekateeka n'ay'okukwatibwa okugenda okusanga omukulu Retired Colonel Besigye mu kkomera. Ebigambo bino bannayuganda bibalese nga beebuuza bano abasajja abayagala okujooga bannansi okutuuka ku eno extent kiki kye baagala. Balowooza nti bo lino eggwanga lyabwe era balowooza nti wano bagenda okubeera forever, oba balowooza nti Uganda baagigula yaabwe bagirinamu ttaano nti be balina bokka olukusa olusalawo nti babe balina bokka ekiddako. Baganda bange, mikwano gyange, bintu bingi bibadde biyitawo, bintu bingi tubadde tubiraba, bintu bingi tubadde tubimanyi, era ebintu bingi bannayuganda badde babiteekako amaaso, era ebintu bingi bannansi tubadde tubitegeera. Naye baganda bange, mikwano gyange, twala okulabula kuno n'okubategeeza nti buli kimu kye bakola bajja kisasulira bo nga bo abantu. Muyinza okukola bannansi ebintu bingi batime muyinza otuuka ng'ate ebintu ebyo olina obisasuliranga ggwe omuntu kinoomu nga tetunuulidde ani yabadde akutuma, ani yabadde akugamba, wabula nga ogenda kusasulanga ggwe omuntu. Andrew Felix Kulaigye twongera okutegeeza bangi baabaliwo, baakaweesa baaliwo, bani baaliwo, ndowooza walaba engenda yaabwe. Naye naawe olugenda lwo lweteekereteekere ng'obudde bukyali. Wenza olowooza olw'okuba nti okyassa olowooza nti bakwagala nnyo, olowooza muwooza akwagala, naye nga naawe bali mu kupangira. Twongera okujjukiza nti b'okolera si bannansi, olinga naawe akolera abagwira, naye oba ng'oli munnansi nga ddala tewajja nabo nkusaasidde. Nga tannatuuka wano. So olinga ng'abajjira nti mulina kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaza amatu, twagala kusasamaza nsi. Naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bweru w'amateeka, kati mutwale mu kkooti mu bunaani. Naye olw'okuba wano mulidde ne mwebikka nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe, ne mutandika tuvuma, ne mutulangira nga bwe tutasoma, bwe tutalina bumanyifu. Okay. Brigadier General Felix Kulaigye. Siggwa asoose. Amaanyi oyogeza mangi, obuyinza oyogeza bungi, ntegeeza amaanyi ameemanyi, naye siggwa asoose. Siggwe munnansiko asoose okwogeza amaanyi ameemanyi bwe gatyo n'obuyinza obungi n'okulaga nti emmundu ye kamala byonna mu ggwanga Uganda. Oba nkojjukizeeko tiwaaliwo omusajja abaali bamuyita Shaban Bantaliza. Shaban Bantaliza yali w'amaanyi meemanye mangi nnyo. Call Shaban Bantaliza. No nonsense. Call Shaban Bantaliza yagezaako okwogera ebigambo byebimu nga bye wayogedde ng'otudde mu studio omwo, n'alaga nti ye ku General Museveni asobola n'okutta. Era n'agamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, n'amugamba gwe jangu ne kasukaaliko nze mundu ye sukaali. Gwe jangu ne kasukaaliko nze nzigeyo emiriro gyange. Mundu zange 3 ntambula nazo mu moto. Bino byali bigambo bya Call Shaban Bantaliza yabyogera nga Septemba nnaku z'omwezi 12 2020 mu Oktoba wa 2007 ng'ennaku z'omwezi 27 Oktoba 2020 amawulire ne gakero yitingana nti Call Shaban Bantaliza afiiridde mu ddwaliro e Mulago era nti afudde COVID. Awo ekyagala okutuzzayo kutuzza gye twava. Mundu zange weeziri wali. Nze mbeera na 3. Na 3. Ni mundu 3. Nti abakasukaali bagenda akasukaali. Ffe aba NRM tetukozesa kasukaali kokka. Oyo kankugjeyo. Kankujjukize. Kure unbogable. The one-eyed general. Kibonge kyanini unsituni. Eri tumwine. Nga Novemba ennaku z'omwezi 2 omwaka 2020 General Erit Mwine yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga ng'abasajja abali mu leeya
baakamala otugumbula bannayuganda nga 18 ne 19 18 November Masaka. General Nawe Tugenda yavaayo n'ayogera ebigambo bino. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I repeat? Waayita emyaka egi General Nawe Tugenda bamukomezaawo mu box okuva e Nairobi mu ddwaliro lya Aga Khan. Bino yabyogera ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba wa 2020 mu August nga 27 2022 amawulire ne gakeera okufuluma General Nawe Tugenda kapuuti. So Felix Kulaigye, spokesperson wa UPDF, ogenze no complaining nga nogamba babagamba temwasoma. Of course kati Felix Kulaigye wasoma wa PR, public relations, nga oyayogerera ekitongole ekiramba ekya UPDF asobola okukeera ku makya n'ayisa ebigambo bino mu kamwa n'agamba nti twali tusobola okumuttira eyo gye twamukwatira ne tutamuleeta mu ggwanga wano oba kumutwala mu kkooti. Twamukwatibwa ekisa ne tumuleeta mu ggwanga wano ne tumutwala mu kkooti. Kitegeeza bangi nnyo bemusse mu nkola eya extrajudicial killings ne mubatta ne bavaawo. Kubanga mulina amaanyi munaye mulina emmundu. Kankuleereyo ekigambo ekirala kimu kikino. Brigadier Felix Kulaigye, bannayuganda tebasobola butasurvivinga we mutali. Ekyo nkiddamu. Tolowooza nti tusurvivinga ku lwammwe kubanga ogenze n'ogamba nti ffe tusobola okwegatta, tusobola okulya obulungi, tusobola okufuna ku tulo. Tetubifuna ku lwammwe. Ffe we can survive. Naye ekibuuzo kiri nti gwe can you survive without Ugandans? Kubanga munnayuganda olwaleero yakwambaza, munnayuganda olwaleero yakuwa obukuumi, abukuwa atya? Abo abakuumi b'otambula nabo mu konvoyi abakukuuma, munnayuganda yabasasula, munnayuganda yakujjanjaba, munnayuganda yakuliisa, munnayuganda yakutambuza. Ekibuuzo kiri nti gwe osobola survivinga ewatali munnayuganda? Kubanga bannayuganda babalabidde emyaka 4, mwajja mufaanana bubi, mwajja mulabika bubi, nga n'empale muyina za bituli. Olwaleero embuto zibalimma nnyo. Okiwuliriza? Olwaleero mwambala engoye za bukadde na bukadde, naye munnayuganda olwaleero yabambaza, yabalabirira. Kyokka mmwe talina kyabafunyeko kubanga n'eddagala mu malwaliro temusobodde kuliteekamu. Brigadier Felix Kulaigye, nkiddamu era nkikugamba, munnayuganda olwaleero ng'akyasobola okufa nti amasannyalaze gavuddeko mu ddwaliro, abaana abato ne bafa nti tewali standby generator, nga mu parliament speaker Mulamba agula generator ku bukadde 2. Ekibeera nga olwaleero mu malwaliro ga gavumenti amazzi bagasalako, mwe munnayuganda tasurvivinga ku lwammwe, munnayuganda asurvivinga ku lulwe kubanga mwefaako mweka n'embuto zammwe. Nkiddamu, Brigadier Felix Kulaigye, lino eggwanga lijja kubeerawo nga General Museveni avuddewo, lijja kusobola okusigalawo era lijja kuyimirirawo. Naye nkujjukiza General Museveni ne wanaaba agenda, Felix Kulaigye gwe togenda genda naye. Akategedde kaba kaseera buseera, naye baganda bange agamaanyi amemanye ge mukozesa ge mwogeza. No, Uganda mulinga abagamba nti kati tuliwo ku mmase yammwe, tuliwo ku mmase ya mmundu, muli baddembe okukola kye mwagala nti munnaye mwagenda mu nsiko ne mulwana. My friend, aka gavumenti zikyuka. Tulabye ku banene nnyo. Gaddafi yalina batabani be, regimu zibaddewo ez'amaanyi. Kati mmwe nga n'okudduka temukyasobola kudduka. Gwe Felix Kulaigye n'okudduka tokyasobola kudduka, wegiwunya wano tokyasobola kudduka, weewalula bwewaluzi. Ng'omuntu yakera ku makya n'olipaledinga omuntu nti nuupu emwokyezza paasi. Mu obudde bwammwe buweddeyo muganda wange, mutere mwetegule ng'obudde bukyali.
twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano. So olinga ng'abajeno tubira kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaza amatu, twagala kusasamaza nsi. Naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bweru w'amateeka kati mutwale mu kkooti mu 8. Naye olw'okuba wano mulidde ne mwebikka nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe ne mutandika tuvuma ne mutulangira nga bwe tutasoma bwe tutalina bumanyifu. Okay. Brigadier General Felix Kulaigye. Sigwa asoose. Amaanyi oyogeza mangi, obuyinza oyogeza bungi. Ntegeeza amaanyi ameemanyi naye sigwa asoose. Sigwe munnansiko asoose okwogeza amaanyi ameemanyi bwe gatyo n'obuyinza obungi n'okulaga nti emmundu ye kamala byonna mu ggwanga Uganda. Oba nkojjukizeeko tiwaliwo omusajja abaali bamuyita Shabani Bantaliza. Shabani Bantaliza yali w'amaanyi meemanye mangi nnyo. Call Shabani Bantaliza. No nonsense. Call Shabani Bantaliza yagezaako okwogera ebigambo byebimu nga bye wayogedde ng'otudde mu studio omwo n'alaga nti ye ku General Museveni asobola n'okutta. Era n'agamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'amugamba gwe jangu ne kasukaaliko nze mundu ye sukaali. Gwe jangu ne kasukaaliko nze nzigeyo emiriro gyange. Mundu zange 3 ntambula nazo mu mmotoka. Bino byali bigambo bya Call Shabani Bantaliza yabyogera nga September nnaku z'omwezi 12 2020 mu Oktoba wa 2007 ng'ennaku z'omwezi 2007 Oktoba 2020 amawulire ne gakero yitingana nti Call Shabani Bantaliza afiiridde mu ddwaliro e Mulago era nti afudde COVID. Awo ekyagala okutuzzayo kutuzza gye twava. Mundu zange weeziri wali nze mbeera na 3 na 3 ne mundu 3 niyo nti abakasukaali bagenda akasukaali fe abayenalimu tetukozesa kasukaali kokka. Oyo kankujjeyo kankujjukize kure unbogable the one-eyed general kibonge kyanini unsituni eri tumwine nga November ennaku z'omwezi 2 omwaka 2020 General Eric Mwine yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga ng'abasajja abali mu leeya baakamala tugumbula bannayuganda nga 18 ne 19 18 November Masaka. General Eric Mwine yavaayo n'ayogera ebigambo bino. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I repeat? Waayita emyaka egi General Eric Mwine bamukomezaawo mu box okuva e Nairobi mu ddwaliro lya Aga Khan. Bino yabyogera ng'ennaku z'omwezi 2 November wa 2020 mu August nga 27 2022 amawulire ne gakeera okufuluma General Eric Mwine kapuuti. So Felix Kulaigye spokesperson wa UPDF ogenze no complaining nga nogamba babagamba temwasoma. Of course kati Felix Kulaigye wasoma wa PR public relations nga oyayogerera ekitongole ekiramba ekya UPDF asobola okkeera ku makya n'ayisa ebigambo bino mu kamwa n'agamba nti twali tusobola okumuttira eyo gye twamukwatira ne tutamuleeta mu ggwanga wano oba kumutwala mu kkooti. Twamukwatibwa ekisa ne tumuleeta mu ggwanga wano ne tumutwala mu kkooti. Kitegeeza bangi nnyo be musse mu nkola eya extrajudicial killings ne mubatta ne bavaawo kubanga mulina amaanyi munaye mulina emmundu. Kankuleereyo ekigambo ekirala kimu kikino Brigadier Felix Kulaigye. Bannayuganda tebasobola butasurvivinga we mutali. Ekyo nkiddamu. Tolowooza nti tusurvivinga ku lwammwe kubanga ogenze n'ogamba nti ffe tusobola okwegatta, tusobola okulya obulungi, tusobola okufuna ku tulo.
tetubifuna ku lwammwe. Ffe we can survive naye ekibuuzo kiri nti gwe can you survive without Ugandans? Kubanga munnayuganda olwaleero yakwambaza, munnayuganda olwaleero yakuwa obukuumi, abukuwa atya, abo abakuumi b'otambula nabo mu konvoyi abakukuuma, munnayuganda yabasasula, munnayuganda yakujjanjaba, munnayuganda yakuliisa, munnayuganda yakutambuza. Ekibuuzo kiri nti gwe osobola survivinga ewatali munnayuganda? Kubanga bannayuganda babalabidde emyaka 4, mwajja mufaanana bubi, mwajja mulabika bubi, nga n'empale muyina za bituli, olwaleero embuto zibali mmannyo. Okiwuliriza? Olwaleero mwambala engoye za bukadde na bukadde, naye munnayuganda olwaleero yabambaza, yabalabirira. Kyokka mmwe talina kyabafunyeko kubanga n'eddagala mu malwaliro temusobodde kuliteekamu. Brigadier Felix Kulaigye, nkiddamu era nkikugamba, munnayuganda olwaleero ng'akyasobola okufa nti amasannyalaze gavuddeko mu ddwaliro, abaana abato ne bafa nti tewali standby generator, nga mu parliament speaker Mulamba agula generator ku bukadde 2. Ekibeeranga olwaleero mu malwaliro ga gavumenti amazzi bagasalako, mwe munnayuganda tasurvivinga ku lwammwe, munnayuganda asurvivinga ku lulwe, kubanga mwefaako mweka n'embuto zammwe. Nkiddamu, Brigadier Felix Kulaigye, lino eggwanga lijja kubeerawo nga General Museveni avuddewo, lijja kusobola okusigalawo era lijja kuyimirirawo. Naye nkujjukiza, General Museveni ne wanaaba agenda, Felix Kulaigye gwe togenda genda naye. Akategedde kaba kaseera buseera, naye baganda bange agamaanyi amemanye ge mukozesa ge mwogeza. No, Uganda mulinga abagamba nti kati tuliwo ku mmase yammwe, tuliwo ku mmase ya mundu, muli baddembe okukola kye mwagala nti munnaye mwagenda mu nsiko ne mulwana. My friend, aka government zikyuka, tulabye ku banene nnyo. Gaddafi yalina batabani be, regimu zibaddewo ez'amaanyi. Kati mmwe nga n'okudduka temukyasobola kudduka. Gwe Felix Kulaigye n'okudduka tokyasobola kudduka, wegiwunya wano tokyasobola kudduka, weewalula bwewaluzi. Ng'omuntu akera ku makya n'oliparading omuntu nti nuupu emwokyezza paasi. Mu obudde bwammwe buweddeyo, muganda wange. Mutere mwetegule ng'obudde bukyali.